nonsense nobanga gwe akola buli kimu awaka ogenda musinisa ebinnyo n'awateetaagisa ate ffe abakazi munnange engeri gye tuli wired abamu twerabira mangu ne weerabira nti emyaka 10 gye mumaze omusajja ono abadde akulabirira naye mwaka gumu bambi biganye byekuttemu mwezi gumu nti bimukuttemu naye obwongo bwo obutono tebusobola kukugamba nti omwami wange bambi bimukuttemu okitegeera omukazi ategeera ne waaba asasudde fiizi z'abaana abagamba taata wammwe mugende mumwebaze fiizi z'asasudde okitegeera ne waabanga ayina renovation gy'akoze awaka abagamba baana mmwe temwalabye nti taata wammwe yakoze kino mwamwebazizaako awa bbaawe ekitiibwa kubanga amanyi nti omwami ono waliwo akaseera we yaliwo waliwo akaseera we yatufaako kati nga tasobola kambeerewo but in the background actually omusajja embeera eyo weeba temujje mu buntu batuula mu kisenge ne mukazi we n'amugamba omanyi kati ninawo obukadde 3 naye fiizi z'abaana twetaaga obukadde 2 n'abumukwasa okitegeera amafuta emmotoka twetaaga emitwalo 5 omwezi n'agimukwasa n'amugamba kati zino ezisigaddewo katutetenkanye ebyawaka okitegeera omwami n'afuluma nga he's a man okitegeera n'akomawo ewaka ng'amanyi nti munnange tuli kimu naye bannange Katonda yatonda bakasooto b'abakazi tulangira wakozeeko kyakoze n'omwezi ogenze wala wiiki emu buli omu ku kyalo ajja kukitegeera omwami ono amenya omusajja gwe n'obeeraawo emmere gw'ogigula awaka abaana gw'obaweerera ennyumba gw'ogisasula buli kimu gw'okikola yoya esente z'akola naye amanyi nti waliwo obuzibu amanyi nti omusajja kati takola ki Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ehajikazi we kapo eri gye bayita Ssebavuga wabulirawa okuyingira sinze mutwale byipyepye mutwale 5 emmeeza ya $2,000,000 bakubire emmeeza yo bagitereke noti 7 noti 4 3 oba noti 7 mukaga 4 7 oba sasula kwa mteni momo nyiga stage 15 *220# tickets zisange ku H&M ku Papa Sport Machinge Front Page n'amasuba ne ku reception ya CBS FM ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwata wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okaddiye n'ekikikyo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba ennomu yagikazi we kaperi basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Basa mtu jakwa tumaze. Ya, tujakwa chimala. Mtanike? Kale. Ebetabire bika. Ebintu. Galubendi nokunje. Naye banaye waliwo ayimuka nga tanjagala bulungi. Ngayagala ndabikako obubi. Ngayagala akuteekayo bw'ati. All right, hi lovelies. Welcome to Love Life. Yeah. Komezaawo chala mwisibwa. The one and only. The one and only. Baga mno mwesudia. Munnange katwesudiye. Mwesudia. Kanti ffe tulina ebyokwesudiyizaako. Nefe tetulishua tuli awo tugamba oba nanga nti abalina ebyokwesudiyizaako bakkirizibwa okwesudya kati oba tolina kye weesudiyizaako okkakkana otuzanniya n'olinda wekirijja otandika obadde obuzi obadde bulungi nga gyendi gandi bulungi okay bitambula a lot of things naye tujja tuba twagala twogere ku bintu I want to pick your mind.
I know you saw the death of this dancer Bambi Queen. Because I want to remember watugambako, in fact wakinzukiza n'okukinzukiza watugambako nti oyagala on like bw'oliba ofudde oyagala omulambo gwoba gwokye. So this Bambi the late, however young she is, people are saying she's young. Katoyo nti mama nti buli akole dam, is it? No, said that banga buli akola ki? Death wish. But you mean it has to be honored? No. I mean, there are things that should be honored and there are those that should not be honored. So in my head, I'm like, people are actually saying that they did wrong to dance. Like kati mboyi ngate chiri mu kyalo abantu bali mugamba bannaye ne baleeta abantu ne bazina kuzika k'omwana waffe. That's the talk of the village now, like that. I don't know, was it right? Because people say she's young. It's okay for the villagers to talk, because you know, you give them something to keep them busy. But something to keep them busy. During Olaba, bana abantu bebasiba nga babasibye nti bagenda bawanika kalabba. Baba batuuse okumuwanika bamugamba bamuwaddeyo wishem ne last food ye. What's your last food? Nakola kyayagala ne balyoka bakola ki. Now this is a person eyasaba nti nze bwe mba nfudde ekintu ekijja okusanyusa omuzimu gwange nga yo happy abantu bali happy, abantu bazina, abantu bawuliriza ennyimba ze nnali njagala. What's wrong with it? People are saying that we are running away from culture. It's too much. It's not running away from culture. Kubanga ne bajjajjaffe abamu bwe yalinga agenda okufa ng'agamba nze ku mulambo gwange mufumbanga mmere bweti ne bweti. Is that running away from culture? Kubanga abantu they do what they asked for. Okitegeera? Abalala n'agamba nze bwe nfa nga temunziika mu keesi. Is that running away from culture? Kwegamba tukuliriza ebintu ne tulowoozesa abantu nti tumanyi nnyo ng'ate kyamazima tetukola ki tetumanyi. Kubanga kati abaana bano bagenze ne bazina amazina. Bwe bazinya amazina omufuna bazinye nti basitudde keesi omufuna avaamu n'agwa ne bakola batya. Ate ekintu ekya Doreen kye tulina okumanya nti omuntu bw'abanga yakugamba ekintu nti Doreen nze bwe mbanga ngenze kino kikolebwe n'otakikola omanyi ekintu ekisobola okuhontinga for the rest of your life. Especially nga yakigamba gwe. Yes, and remember twasoma CRA niba tugamba the dead are not dead. Discuss. Okitegeera kakati omuntu kale omubiri guli wali naye omwoyo guli wano gundaba gwaŋŋamba nti nze bwe nfa njagala ABNC. Naye ndi mu kwekoza kubanga nnumiddwa nnyo nkaaba nnyo neerabidde omuntu be yali ayagala. I mean, it doesn't cost anything to give someone their last wish. Grant it. Ogenda mmuteeka wansi abeere eyo for eternity. Why not just grant this just one wish? I know. Kitegeera ebintu ebimu tulekeraawo okulowooza and let her rest in soul, because I mean we go once. Just like I was thinking of, like, you know how what was it, mulambo gwa kafeero nengamba kakati agamba munjoche ashes bagenda zizinkuula ddi jikala mbagamba bwe mugira ashes zange njagala mugende muzi display ngena mu nyanja mugenda zinoonya ddi njagala ziviirewo ddala muteeke mu nyanja waliwo agamba mukateeke wali dira mu kisenga waliwo agamba mu mase whatever sebe ndagambye enze zange baziwa abaana bajja kumanya ekyo zikozesa oba baziyiwa yonna gye baziye gye ndibeera okitegeera okusinga okugenda kati bali nziikuula ddi nga banjokya tewali agenda kuntawanya mu kufa naye nga olaba ebintu bino life I think sometimes we make life too serious. And you know these things of thinking that we are holier than thou. Katonda bamukoze bubi, tebagendedde mateeka ga Katonda, tebagendedde mateeka ga culture. Culture is not you. True. Okitegeera? Si gwe asitudde ekitabo kya culture mu mutwe gwo nti ogimanyi from A to Z. Okitegeera? And I'm glad to be all seen. Yes. And
Katonda buli omu amanyi Katonda in their own way. Yeah, true. Try to be flexible. Olaba obulamu bw'ensi eno Doreen bw'obeera nga yo really hard on everything buli kimu okikalubiriza buli kimu okikalubiriza. You can't live life. Kaddiwa na mangu. Zebena I don't impress Take people. life easy. Era me these days some people get confused. I don't know but desimani kuyomba okuvuma bulungi. The energy you give me on social media, not just comment section. Oh, honey, I'm gonna give it back to you. Uvume tu watu paka kumacha inja ku. Tell me I am very okay. Go look at that kaliao. Kakuluma. Kawande. They be laughing and look at this one. Ensite tugiteeka ko maanyi. Ati nange bajjango oli musanyu nga nkwebaza bajjango mmanyi nange era nkubu. Goma nako kubeera nice. Nolo mbasagala nga siri mu mudo nolo mbera mu dio kuvuma nga let's katwetwale mutwale ate nga sima ngwe novuma nowembula nenze nenga nkuvuma kitu kibu kyokatoka naye naavaawo ng'ategedde nti omuntu ono si wa muzannyo era kwa mu comments kabane bagamba ha Doreen Mavu jo malesment nawo osobola okukola kisinziira anti kati ennyindo bw'oginyigiriza nnyo oluusi ogikola ki ogireeta omusaayi naye nga bino bino ebyokufa ensi tetugiteekako maanyi okitegeera leero wooli enkya toliiwo okitegeera so let's live life one day at a time. Let's love life and let's love people. Omuntu lwabanga ayogedde ekintu okujjako ng'agambye nti nze bwenfanga munziikanga n'omwana wa gondi. Oshage naye kyenjogedde kiri very simple. Bwenfa munsaliranga enkoko yange gye mbadde nnungi okumala ebbanga. Waliwo yagamba nti bwenfa wadde bamuvuma yagamba basajja temubawa butebe nabuuki yamanyi lwaki yakyogera agamba balala bakazi mubawe abasajja. Buli omu abeera n'ensonga ze lwaki ayogera kyayogedde. Ate kati Doreen kankubuulire omuntu bw'afa tabeera nti mwana oli gw'obadde omanyi abeera different. Kitegeera nti sometimes owuliddeko abantu nti yalaama nti nze bwe muba muntwala musooke muntwale mu nnyumba yange ey'egindi ne batamutwala ne balyoka bamuvuga straight nti bamutwala mu kyalo balinga abamwejjako emmotoka ne ziryoka zifuna accident okufaako obufi. Kitegeera so omuntu waafa abeera excessively powerful. Walombo waliwo emizimu gy'abantu egimu nga they're restless nga mikambwe. There's a lady who we offended them for abakyali ku nsi nga tulina bye twakola okuba offendinga. There's a man who told a story, I don't know whether last year omukazi yafa oba because yamira contraceptives or it was a pill oba biki ebyo. I think she wasn't ready to go. Naye yagamba munabeeranga awo nga madinisa oba okulaga nti waali naye nga balisa gegala pop nga badage Doreen omuntu teyeefiira. Okitegeera agenda n'atuva ku maaso ne mumuteekayo that's why so those abatadda abeera resting in peace agamba it's okay. Ate oluusi baba bamusibaasiba na Uganda eddogo eriri muno nga tebaagala asambula nga balina bye bamukola nga tayagala awolere eggwanga. Okitegeera ne balyoka bamusiba okuva ku mutwe paka ku kagere akasembayo singa kiba kisoboka n'enjegere bazikwata ne bamuyunga aleme kuddira ddala ne basiba akazimuke ne kasigalayo eyo. Okitegeera era ne tuli mu spiritual world. Omwami wange yaŋŋambanga nti the spiritual world rules the physical world. Naye kati bw'ogenda ng'okula ogenda obitegeera. Kati oli bw'aba agambye nti nze bwenfa munziika n'ekicupa kya V&A nenywerako eyo tobalaba bwemugenda okumusiikuula mumusangayo V&A ng'ecupa gyeri kati anaaba yamunywedde ate muba mwamuwana katono muba mwetaaga kumuwa boxi namba. Okimanyi waliwo yagamba nga tubalawo nobalabe mosire endala gana wawa nagamba bwenfa munzike emmotoka yange ne bagiteekayo wansi mwabamanyi sijaggibaleke. It is not bad respecting someone's last wish. I know. Mumukolere nga bw'aba ayagadde mubeere mirembe naye abeere mirembe. Kakati abagambye munziike n'emmotoka yange muganye lwakubanga lwaki tuwonoona emmotoka kakati bwe mugivuga mwenna ne mutandika okufuna accident nga mulyoka muwoza nti mufuna mirembe bye yawulira nti ettaka lino lyaliwo okuva mu bajjajja baffe eddidde lyatulema okutunda kati gw'otuusa oyagala dditunda nofa n'olyoka ofa. Omuntu teyeefiira Doreen, omuntu teyeefiira.
spiritual world. Speaking of Edogo, there's like a videos that I saw. Some lady she posted in Nagamba Banange, you people. Like I didn't get the whole story, but it's like these people got introduced after introduction. Omukazi amuwala kazi nagweddalu. Okugweddalu ndoza bambi mmozo ejazungira nti bamurepinga ekireeyo. You know, long story short, bawadde yabadde bakwata ka video awo. Ng'omusajja kale ng'omusajja olaba ayina love. Literally ayina empathy ndowooza okay fine. Yeah, kale baatuloga twamala okwanjula baatuloga naye kate bwe yategera ekya rape kale wadde babakebezza the chick is fine but babagambye just out of courtesy but day after 3 months naye nga gayo yagambye kale siganye naateerwanako oli naamugamba bannange enzikiza yali nnyingi nga nze ntambula eyo biti n'agamba n'ekirala ndowooza ebintu by'omusajja omureepi ate laavu mpulira simanya laavu egenza ate kati ki ate omukazi nankwasa ekisa sina musajja nanyiize neno omusajja ono first of all I'm giving you credit of staying, thank you so much. The hell? Okay, nkitegeera mpa abasajja bennyala nnyo naddala wabadde akwagala ategeera nti obadde oyenda abamu tebakwana na second chance but then nga simala kudda nako ekyo ekyobwenzi the first thing is abantu besibalasi balogera ddala nologa omwana wa munno ali 23 years ava kola mbaga ava kola kwanjula n'ogamba tojja gifumbayo. How do you live with yourself? Kale eddogo teririiko myaka owa 23 ogenze wala abantu literally baloga ate nze neewunya n'okwewunya abaana b'ennaku zino Doreen. Abaana b'ennaku zino kati algorithm yansobedde buli gyendaga busengo abato omusajja akoze ki jangu ngakana katobwe kama bana ekitegeera ate era nkubuulira ensi eno gye tulaga simanyi naye nga abantu baloga Doreen naye abaana tusiiba tubagamba Doreen nkedde ku makya tuteesezza n'omwami wange nti omanyi tugende mu bazadde emikolo egyo ebiseera ebisinga abaana bagikola kuweesa bazadde baabwe kitiibwa ye yali ensonga enkulu naye ate ne tuleetamu ennaku zino kino ekyokweraga kitegeera bantutte sikyali kulujja okukyala nekubeera nekufuukamu ng'okwanjula nekubeera ng'embaga okitegeera kakati Doreen togenda ku ruling out evil eyes and evil hearts zibeeramu okitegeera nti abantu enkumulitu y'abantu gy'ogenda okuyita azifu waliwo eyakugamba nti buli omu muyite mwe mugenda okuva agenda okukola ekikyamu tulina akajanja ako kangi ate olw'akajanja ako bakyabaloga nnyo era abalala okyalaba bangi maama wange bakyabaloga nnyo lwaki ogenda n'oyita ssenga Nakanjakko n'oyita ssenga Saafiina n'oyita ssenga Nagudi n'oyita ssenga Nagadya bonna b'oyise tekuliko n'omu alina mwana afumbiddwa ekitegeera naye obayise ate jjukira no wabaleke no mukyalo nojje no mu kibuga ne babanga babeera mu kibuga ng'obadde onyumya nabo bakwagalira awo nga toli mufumbo okitegeera bakwagalira awo nga bano abasajja Doremi fasola tiddo buli omu ajja n'akuyitamu n'ogenda n'obakaabirira munnange senga noono yagenze mwana wange tofaayo bijja kutereera nga naakuba kalyonso balyonse ne bagenda lwaki ababe bali mu nnyumba tebalina n'abagambako okitegeera ababe bali mu nnyumba terina abagambako kaakati oyo omuntu gw'oyise ku mukolo obigule ebbina lwakubanga ogenda muwa akagomasi naye gw'ogenda okuwa akagomasi abaana ababe tewali n'abasiinyako yadde okubagamba nti njagala kulingizaako ewa maama wo okitegeera
kyokka basenga munonooza mu abantu nti basenga yalina okufumba oluwombo lw'omwami yalina okwambaza okusiba ekikooyi ky'omugole ne balyoka babakubalirisa dida bw'agenda okufumba emmere y'omwami n'alyoka ateekamu konkomaza nze mpulira konkomaza oba yaani simanyi bakwata makonkome ne bagateeka mu mmere omusajjawo ayenda neno nga kyava ku mukolo waliwo mbwe yakuteramu simanyi oba akagundi akayisa ate manyi abantu akasagazi simanyi nagamba omusajja yaba ngalo kyebamuliisa omusajja before marriage oba before introduction yaliwo bonamala bwenti kasatu amala okuzala wuneno okitegeera ng'omusajja baliwo kakati nno lwakubanga gwe nannyini mukolo obeera wali n'otowa ne oda senga oluwombo lw'omwami terunnaba bannangenza omwami wange emmere yajagala bwati ne bwati ne bwati naakulaga nti maama wange oluwombo lujja naye alunze luli n'alyoka akulungira omwami naawe n'akulunga ne mugenda okuvaawo ng'ono ategeera kino n'ono ategeera kino temuli together muli apart okitegeera naye olaba nze Doreen emikolo gino mirungi naye bw'okwata baawo ne mugenda ewasenga that is okukyala kubanga bagamba okukyala basooka wasenga ne mugenda ewasenga nga muli aba ne mugenda ne musasula senga kye mumusasudde n'ababuulira nti kati mu kwanjula muganda wange ajja kwetaaga kino na kino na kino ne mutuuka mu kwanjula byonna bye babasabye ne mubijjamu ssente okujjako zino certificate ze balina okusayiningako ne mwesitula babiri gwe ne bbaawo kubanga kati ennaku zino tuli ku bwerinde durina omuntu akutta mu byekisiru ebyo mbu wakoze omukolo okitegeera social media ne oli nagamba nali simanyi tino muganda wange asobola okunkola ekyo kye yankoze nga muganda wo mwesitule ne bbaawo mugende ewa taata nga muli aba senga abeegatteko bw'aba wa mutima mulungi okitegeera musasule taata bye yasala taata abawe certificate bwe mutuuka nti kati twagala kufumbirigwanwa omusajja ayina taata we ne maama we naawe oyina taata we ne maama we baba tebalina waliwo ababasikira okitegeera mwekwate mugende ewa disi abagatte okitegeera bw'amala okubagatta Doreen muvaako nnyama amagezi gababula bwe mukola emikolo nga temuyise bantu mwe mwereetera ebizibu lwaki mwe mwereetera ebizibu these are things that everyone is talking about nze nina shows zendaba okwo ku TikTok bano aboogezi b'emikolo nga boogera ku bintu bye bayitamu ku mikolo gy'abantu okitegeera waliwo aboogeza bagamba nagamba okumanya abantu balina eddogo mugenda ku mikolo ng'enkuba n'omuyaga teriyo nanga gutonyawo okawuka wali omukolo kigenda mu maaso nze nalabako omugole yali era ku TikTok okwo abasaidi y'omusajja bwe yajja bweti agenda okufuluma ekidala bwati bino bye mufuluma nga mwezi nyanzi bwe yatuuka wali okumpi n'omusajja ne yeeyambula n'agwa eddalo kati ensi gye tulimu egenda efuuka mbi day by day kati lwaki tokozesa ku magezi amatono Katonda ge yakuwa n'ogamba nti kale omwami wange njagala nsasule n'omwami akkiriza njagala kusasula mukazi wange bwe mutakola mikolo egyo gibamalira ssente mufa abakulu we baba weebali leeta bakulu beewammwe nti ndeese taata wange ndeese maama wange katugende tusisinkane taata wo ne maama wo tusasule tukusasule mu butongole ebiwandiiko babituwe tugende tutandika obulamu mu kifo ky'okwereetera ebizibu Doreen abaana balina ebizibu oli n'akugamba nze bwe nali sinnagenda kwanjula nazaala nga abaana bange baba weebali naye okuva we nava mu kwanjula zaalira ttaka gwenzaala yafa kasita aweza emyaka bwegiti ng'agenda n'omubuuza ki ekyakutwalayo
okujjako okwagala okweragira ku bannammwe walabye gomasi ze nayambadde ez'amayinja walabye decoration gye bankoledde yabadde ya bukadde 10 walabye emmotoka ezazze omukozi situdde emmotoka nnyingi naye mbabuulira baanammwe mugenda kuva mu bidaala ebyo ogenda kubonaabona bwogu ng'abajja okulya emmere yo gye wafumba nga tekuliko yadde n'omu ayinza kujja kukuyamba oboneebone ne bbaawo omu ku mmwe waakoowa atambule agende ono asigale yekka okitegeera but it doesn't cost anything tetugambye nti emikolo giveewo nedda naye mugikozesa amagezi nekasuku yabadde agamba recently n'agamba akoyine bano abantu mukole emikolo n'oleka omuleetera budget eya wedding nakubuuza olinawo mmeka wedding alabako miliyoni nga 10 nakomeka nakakadde agamba n'otunuulira omuntu ofa kinensi ayagala kubalagako musonde sente zammwe mujje muzirye kakati olinawo akakadde kakumala okuvuga emmotoka yo teekamu amafuta oba eya neiba ng'agikwazise genda mu bazadde ba mukyalawo basike bakumanye waakiri eyo yes mukomewo mukole naye olaba nze kankubula Doreen okwanjula kwedda tekwaleetanga bapokkerere omwana omuwala yabeeranga ne bazadde be ne basenga be n'abatakanga babiri as witnesses ku kyalo naawe omusajja n'ojja n'abazadde bo oba n'abataka nga babiri oba basatu omukolo gwabeeranga na mu nnyumba okitegeera ne mumaliriza ensonga zammwe gw'omusajja n'ovuga n'ogenda n'omukazi n'asigala ewaka ne bamuweereza ku lunaku lwe muba mukkaanyeeko okitegeera tetugamba nti kale muddeeyo ku mikolo egyo naye ate singa tuddayo ku mikolo egyo tugenda kutaasa bangi singa tuddayo ku mikolo egyo nga bwe gyakolebwanga edda abaana bajja kutaasibwa naye kankubire Doreen okeera ku makya n'ogamba nti kaakati omusajja wange ayagala kujja waka annyanjule Doreen agenda okukuloga muyinza n'okuba temwayogeranga you've never met this person you've never talked takumanyi tomumanyi n'akutunuulira bw'ati nagaa kati nno katandise okwepanka it will end in tears nako kajja kufa abaana balina ebintu bwe bityo okitegeera nze ku mulembe guno kwendabye abantu nga basanyuka ng'omuntu afudde ne bapostinga nti kalyonse ne kafa baba mukyali ku mukolo mwejaga anti ennaku zino mwayiga oli ku mukolo you're streaming live I know bakyabaloga nnyo mukyafa nnyo mukyagwa nnyo eddalu mukyasiriwala nnyo mukyayawukana mukyabulwa obufumbo lwa busiru bwammwe okitegeera oli ku mukolo gwo streaming live nti eggwanga lyonna litegeere nti ki okitegeera abamu bajja kujja baŋŋambye nti ne bwe munayogera mutatujja bikola naye mugenda kufa bagenda kubaloga kubanga kakati Doreen kankubuulire eddogo erinaku zino terikyalinga eryedda nti omuntu asituse avuze emmotoka agenze gindi ate endoge gundi nti ne transport anaamubula nedda akwata simu ye jajja oli omukazi gwe nagambako omujjukira nange nno omwami mbu yamwanjudde nti obadde oyagala tukole tutya kaziba amaaso nga koona aliwe atudde toyina na evidence ti ye yagenze n'akukola byakukoze oli omujjajja n'acokola byacokodde ogenda okuva ku mukolo nga tokyalaba okitegeera kati ebintu ebimu ne bayibuli etugamba mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota okitegeera mukozeseeko ku magezi amazaale kale amasome bwe gaba gaganye tukozeseko amazaale muborowingeko amazaale mumanye nti kati kino ekintu kyenkola however much kati olaba teffe bamaama tulina akajanja ffe tubeere tufronting ebintu nze omwana wange balina omukuba ekidaala omwana wange ensi yonna yonna erina okumulaba ensi yonna yonna erina okumulaba wamuzaaliraani n'olyoka oyita b'omanyi ne b'otamanyi abakwagala n'abatakwagala ne gwe yayombye naye jjo agamba kamuyite mulageko nti yanvumye naye omwana wange bakoze eki omwana wange ayanjudde n'amuwa
naye n'otamanya nti gwe emisege gye weeyoledde gy'oleese ku mukolo gw'omwana wo nti gigenda kumubojjogola ate gw'ogenda okusigala naye ng'obonaabona ng'okaaba amaziga bannanga omwana wange naye ng'ebizibu gwe wabireeta kakati tetubagaana kwejaga mwejage Katonda waba akuyambye ne weejaga and things go successful then it's okay, good for you. Naye would sensing a danger, lay back, sit down, buuza senga w'omutima gwo nti kino kye ŋŋendamu kigenda kubeera kitya. Ate by the nga bwe wagamba we just ignore always gut feeling eno. You get that sense naye omanyi naye we ignore naye n'ogamba regardless we move Musa zekambalageko neki ogenda kumuvinga otomera ekikonge kati oyo omwana muwala nze musaasira bambi n'omulenzi naye musaasira ate omulenzi I commend him kubanga si byangu Doreen basajja nti okubeera ne mukazi nti twamala okwanjula omukazi n'agwa eddalu and he's a very young man. Yes, he's young. They are very young couple. Okitegeera n'asigalawo and the man ayinza okuba nga ali 25 oba 27 awo naye akyali okitegeera naye n'asigalawo n'agamba kanzijanjaba omulalu wange ati atandise okutereera ate agasejja akagamukutte. Will he ever forget that? What do you think? Of course, that is not something you forget. It's like a mark. Kati kiringa omukazi wakeera ku makya n'ayenda oba omusajja wakeera ku makya n'ayenda. It is not something you forget. Okyesonyiwa bwesonyiwi. Okitegeera, you learn to live with it. Kati ye the way statement yakoze n'agamba love gye mbadde naye. Tanso okugenda. He will bw'aba asazeewo asigale ne mukwano gwe. He will just learn. He will not heal. He will learn to live with it. Naye nga muli mu mutima pain eyo esigalawo. Okitegeera. Naye nga omuvubuka oyo bambi nze kye musaba ayamba omwana ono. Good enough omuwala yajja n'amubuulira ekituufu nti abasajja bakoze eki bankutte tugira tulinda okwegatta tugende twekebeza obulwadde tulabe ate ne bakkiriziganya nti tugire era twekomako for the next 3 months tuddeyo twekebeze tulabe okitegeera abeerewo amugumiikirize kubanga abadde amuyambye okitegeera for all this time omwana wabedde aguddidde eddalu abaddewo omugumiikirize okitegeera ekiseera bwe kirituuka nga Katonda agambye nti kati enough is enough naye nga kyemmanyi omwana ajja kutereera kubanga olaba eddogo lino waggulu w'omumanyi wabeerayo omumanyi nti gwe wasuula omuntu eddalu naye waliwo asobola okumuwonya okitegeera luliba olwo omwana oyo ajja kutereera Katonda waabanga amuwadde obulamu kubanga waliwo sembe gyagambye n'agamba nti manyi batugamba tulina okusonyiwa neŋŋamba bambi kikakazi kattu anti okusonyiwa ate nga bw'oyogedde oyinza okusanga nga amuloze anti we muganda we Doreen akuloga tagenda kuva Kalamojja ajja akuloge ono gw'obadde obigulira ebbina mu mutima ng'agamba lwaki abaana ba gundi be balina amabina abange balina muserebende yagenda okukola ekikyamu abange tebafuna kitegeera oyo yagenda okukola ekikyamu akukola ekitaamu tagenda kuva wala naye nze nzikiriza nti omwana oyo luliba olwo Katonda ajja musaasira Katonda amuleseewo nga mulamu ajja musaasira ajja kutereera okitegeera ate Katonda asobola n'okumusaasira n'abanga ekisejjaaka tekyamulwaza kituufu nga mulamu kubanga era abasasi nabakebera ng'ali fine era dokita n'abagamba bajja kuddayo muddeyo 3 months era beekebeze oyinza okusanga nga mulamu kati omwana omulenzi kyalina okumanya omwana ono si ye yeekolako ensobi kiruma kinyiga okitegeera naye bw'abanga muntu omwagala ku mutima okitegeera nga mukwano gwo mugumiikirize take it one day at a time olabe Mukama kyaleeta bana olabeka video kono babadde bakyamani bana bakyamani ebibeera ku kyalo wasize omusajja omusajja ogwo nga olavu yagamba lavu bali bakyatijja lavu nga nto bakyali mu lavu bakyalabe nto
Tekona boyo tampasangako nze yamuwasa. Nyo kumanya basajja tebaswala no no bero nga bagamba ndo gwa omusajja omukulu bakuwasa na wali ne. But in mind I'm like omukazi mulabe nga muntu mukulu. Otekera okuwasiza omusajja. Omukazi si mukulu walaji yamukuzizza. Genda Wala jakaddiya. Gota wamulabye face wala jakaddiwa akaddiya. But tegeza nawe bimanyiko wala jakaddiya. Wala jataliiko mmere. Na yakkiriza. Azimbye obutama kati gwe tewamulabye omukyala face eyo. Walaji. Wazimbye obutama. In my head. Omusajja kale fine omuwasizza. In my mind nkimanyi you keep saying this sometimes wakyongerako ko omusajja still no tukola batya wadde gwasinga set. Omusajja alina okusigaza ekitiibwa kye. Omusajja. You always say that. But I'm thinking if I was who was you for once as a man, why don't you give me respect? Wacho boyenda kaira no manyira no njoga. Anti kakati. I not agala kuva mu nyumba yange. It doesn't make sense to me. Anti kakati Doreen katika nkubulire. Ekitonde ekisajja omusajja alisigala musajja. I know. Newe tuli walampo emiti ne twambala empale eziriko fly. Ez'abasajja size ziberako fly. Tetugenda kufuuka basajja. Okitegeera? Nti ne bwokera ku macha n'okwata omusajja n'omuwasa. Okitegeera? N'omuteeka mu makaago. Tekimugjaako nti ye musajja. Okitegeera? Era ajja kujogera. Era ekinaamuleeta mu nnyumba yo kijja kubeera nti omwagala ate omuwa ekitiibwa kye ng'omusajja. Doreen omusajja anyumirwa nnyo okubeera awantu nti ne bw'aba nga talina nnyo naye ayina kyakontributinga awaka. Naye gwe bw'oyagala you overshadow him. Nti kilo ya sukali gye yandiguze omugamba abireke nagulayo kilo 5 zikyaliwo. Okitegeera? Nayagala okujjukiza buli kanakuni gwe yandiguze omulaga nagula box kwegamba n'omufuula kadoma. Noyagala omujjukiza bwe katonti bale wano woli wange. Ne bw'oba nga tonnaba kumujjukiza wana watandise wana watandikirwa omugjeeko obusajja bwe. Okitegeera? You've taken his personality away from him as a man. Okitegeera? Weefudde omukazi ate nga gwe musajja awaka. Okitegeera? Nti abaana batuuse okugenda ku ssomero mu kifo ky'okutuula naye omugambe nti owaaye fiizi z'abaana tuli mu kakadde kamu tukoze tutya. Abasajja baagala nnyo ekintu ekyo. Ne bw'aba ng'ayina ekigundi sinakuyisa babagambye omusirikale yabagambye yose teyabagabe naye mwani yabagamba etteeka lyabaawo nti n'omusajja eka yalina okusasula school fees. Kale ne bw'aba nga ku kakadde akamu alinako emitwalo 5 nga gwe akakadde konna konna obadde okaweza kwata 5 gye gy'alina. Ekyo kijja mu kusigala muli ng'awulira nti he's a man, he's contributing to his home, he's contributing to his children's well-being. Okitegeera? Nti keera ku makya omugambe nti omanyi mwami wange leero mbadde njagala genda kusiba ku nviiri zino ne bw'oba ng'oyina 2 gw'olina okusibisa enviiri kiriza 2 gy'agenda okukuwa. Omulekere ye ekitiibwa kye ng'omusajja. Let him feel he's the man in your life. He's the man in his home. He's the father in his children's lives. Okitegeera? Naye gwe okulembeza kino namuwasa. Ennyumba gye tulimu yange. Kaakati ate n'olowooza kisobola okubawo because very many men babeera mu mayumba g'abakazi. Naye ng'ate basajja. Leave alone being humble. Don't make a man a dummy in your home. I'm getting your point. That he still does what he's supposed to do as a man. He pays the bills. He takes care of his home. And he has a plan. Nti Katonda bw'aba ampadde ngenda kujja abantu bange wano eno ennyumba wakiri tugiteekemu abapangisa. Tugende tubeere nze gye ngenda okufuna. Omusajja anyumirwa nnyo Doreen nti newe munaabeera nga muli mu room ezi 2 naye nga zizisasula ziva mu maanyi ge. He will feel a man. But then if you make him a woman in his home agenda kunoonyayo omukazi anaamulaba ng'omusajja. Okitegeera? Omukazi gwanaawa omutwalo amugwe mu kafuba nti mwami wange weebale kuleeta.
omukazi gwanaawa 5 ayiye nti ku zino 5 ze bampadde kanfumbe kamukene nfumbe akawunga ka muwogo nguleko ne kakwota ka sukaali tunyweko n'ekikopo kya caayi n'amajaani ngagule okitegeera. He feels he's a man in that home than in your home awali byonna ebyetaagisa naye nga gwe omukazi gwabigula. It is not that balina entondo nedda butonde bwabwe ng'abasajja. Nani manya balina entondo n'agamba kyansinga omukazi oyo. Kya butonde. Nti era ky'oba olaba omusajja ajja kulekawo sugar mami amuwa buli kimu agenda ayagala osigaalo wa sugar mami kubanga the house girl is waiting for him to take care of her. The house girl respects him and recognizes him as a man. Ate kati obuzibu fe abakazi bwe tuyina Doreen. Nti kakutanda Doreen. Omusajja wo afuneko akazibu katonotono nti he has gone low on finances. Nobanga gwe akola buli kimu awaka. Ogenda musinisa ebinnyo n'awateetaagisa. Ate fe abakazi munnange engeri gye tuli wired. Abamu twerabira mangu. Ne weerabira nti emyaka 10 gye mumaze omusajja ono abadde akulabirira. Naye mwaka gumu bambi biganye byekuttemu. Mwezi gumu. Nti bimukuttemu. Naye obwongo bwo obutono. Tebusobola kukugamba nti omwami wange. Bambi bimukuttemu. Okitegeera? Kamwesa mu grace. Omukazi ategeera ne waaba asasudde fiizi z'abaana abagamba taata wammwe mugende mumwebaze fiizi z'asasudde. Okitegeera? Ne waabanga ayina renovation. Ayina renovation gy'akoze awaka. Abagamba baana mmwe temwalabye nti taata wammwe yakoze kino. Mwamwebazizaako. Awa bbaawe ekitiibwa kubanga amanyi nti omwami ono waliwo akaseera bwe yaliwo waliwo akaseera bwe yatufaako kati nga tasobola kambeerewo but in the background. Actually omusajja embeera eyo bweba temujje mu buntu batuula mu kisenge ne mukazi we n'amugamba omanyi kati ninawo obukadde 3 naye fiizi z'abaana twetaaga obukadde 2 n'abumukwasa. Okitegeera? Amafuta emmotoka twetaaga emitwalo 5 omwezi n'agimukwasa. N'amugamba kati zino ezisigaddewo katutetenkanye ebyawaka. Okitegeera? Omwami n'afuluma nga he's a man. Okitegeera? N'akomawo ewaka ng'amanyi nti munnange tuli kimu. Naye bannange Katonda yatonda bakasooto b'abakazi. Tulangira. Wakozeeko kyakoze. N'omwezi ogenze wala. Wiiki buli omu ku kyalo ajja kukitegeera. Omwami ono amenya. Omusajja gwe n'obeeraawo emmere gw'ogigula awaka abaana gw'obaweerera ennyumba gw'ogisasula buli kimu gw'okikola yoya esente z'akola naye amanyi nti waliwo obuzibu. Amanyi nti omusajja kati takola ki? Talina. Okitegeera? Naye n'agenda n'amulaalaasa ekyalo kyonna kati nze ngenda ne mbabuuza ebibuuzo. Kubanga Doreen teri mbeera ya lubeerera. Yes, fine. Right now finances ziyinza okuba zibadde zikkiridde naye ajja kumala ddemu afune. Kati bw'anaafuna n'addamu n'akuwa oliddayo n'otuuza enkiiko ziri n'obagamba nti kati munnange yafuna. Kati munnange atulabire oliddayo n'obikola. Because how are you going to sustain your stupid conversations? Okitegeera? Kaakati omusajja oyo nga we wamulabye mu video. Ng'omukazi amugamba byamugamba ng'omusajja akotesa omutwe bw'ati. Kakati bw'obanga you can read between the lines, Doreen. Omanya omusajja ayisiddwamu amaaso emyaka gyonna gy'amaze ng'ali n'omukazi oyo. Okitegeera? Nga ye ya resortinga to keeping quiet. But keeping quiet doesn't mean that man is stupid. Era nze mu kavidiyo ako mbadde nninze babuuze omusajja. Tuwulireko side y'omusajja. There are always 2 sides of the story. But because for us we are parrots. Ochochoza. We are too loud.
because you want whoever is inside to listen to you and those who are outside to listen to you. And then they empathize. Yes. But it is wrong. Tukikola bubi. Kubanga kati engeri gy'aswazizaamu omusajja oyo. Ate awo si wasooza okumuswaza alina okubanga zaamuswaza. Ku kyalo. Okitegeera. Kati ky'ova olaba omusajja yasirise. Ng'amanyi ne bwe tuva wano era agenda kuwoggana. Okitegeera. Kaakati. Ng'omanya. Naye ate omusajja abadde aweebwa ekitiibwa temutuuka na ku erosi. Lwaki mugenda erosi ebasalirewo? Erosi yaliyo ng'owasa omusajja oyo. Omusajja gw'owa ekitiibwa Doreen mutuula ewaka n'omugamba mwami wange ekintu kino ensonga eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti tukoze tutya abaana beetaaga kino ne kino nkulayirira Doreen omusajja oyo ne bw'aba talina waakiri anaagenda ewa mukwano gwe Peter amugambe Peter ntaasa ewaka neetaaga emitwalo 10 naye kyonna ky'oba ompadde ate era nga bwe bakimuwadde ajja kukireeta akugamba owaaye ku mitwalo 10 gye waŋŋambye nafunyeeko egi kati omukazi omugezi amanya tutetenkanyiza zino ebiri tugitetenkanyizza gitya omukazi omusiru ajja kumuvuma kati gino ebiri gy'oleese gikole ki ekitegeera tugikoze eki nakola loosi ezisigaddewo olina okuba nga wazifunye n'oziwa bakazi bo omaze okukkuta bakazi bo omaze obbakkusa naye omukazi ajja we tutakwanangako yadde n'omulundi yagambye tubayita nnyembwa tebamanyi bye tuyitamu tuyitamu bintu fe abasajja bakatusirikamu nno mwogera anti omanyi lwaki then n'agamba te kati mutegeera nti nomutuyina then ne mwagala ku bunkenke tukumire ku bunkenke mumanyiire nga bw'oyogedde manipulation they even become sniff dogs yesati jao wadde oludojjambala ng'owunya bulala tamanyi tabankubulire Doreen akagundi akapyagala genda ogezeko laba banaakuwa ku mulimu tamanyi kyopula n'ogamba naye omukazi ate njagala nnyo singa abasajja bonna bamanyi bandibadde bagezesa ekintu kino kirungi nnyo omukazi oyo aveeko awaka atambuleko naawe amanyi obulumi bw'ojjamu obulumi bw'oyitamu ng'ofuna ssente bw'oba olina dduuka musitula omutwale ku dduuka omutraininge mugambe okumala emyezi 2 mbadde njagala onnyambeko ku dduuka lino naye amanyi obulumi obuli mu kufuna ssente ku dduuka eryo okitegeera naye omukazi nga yamanyiira nti things are supposed to come easy taligenda kuwa musajja we kitiibwa okitegeera kakati ono omukazi abadde awogana nti ate omusajja yagambye mbu ayagala nze mugabire ku nnyumba yange oba ku bintu sabitegeere something about angabire ku bintu amugabire ku bintu ate kakati omumazeeko emirembe emyaka gye ogimumalidde omusibidde awo okitegeera emyaka gye ogimumalidde omusibidde awo kakati naye mu magezi amatono g'omulekedde alowoozezza kimu kukusaba ku bintu munnaye okitegeera zo ng'ate mu buntu omusajja yenna message esinga mbwetagala kulabirira baana oza lwaki omusajja yasirise ati kakati Doreen kale amwasa toyagala kulabirira baana awulira mbu akuba amatafaali mu sente aziteekawa naye kati olowooza talina baana balabirira nze nkugambye kiddayo kugwa omukazi kye wakureatinga mu makaago nga wakafuna omusajja ono gwe gwogamba nti wamuwasa amulaga nti oli boss you're the boss what you say goes you have to do everything obalabirira katulaki wagala naye kennyini omulaze nti nze nnyina okulabirira okitegeera omwo mwotadde okumuvuma n'okumulangira nti ali mu nnyumba yo nze nkugambye Doreen abasajja abo baagala okubeera awantu nga they are dominant okitegeera lwakubanga mwe abakazi ennaku zino mweragalaga nga dominant biki mwegamba biki ng'oli wagagamba alpha female okitegeera mubyeteekako naye nze nkugambye muganda wange ne bwe tuliyambala empale eziriko fly
tetugenda kufuuka basajja. Omusajja asigala musajja. Omusajja ekyamuyisa nti he's the head of the family nti buli kimu kirina kutambulira ku mutwe gwe. Gwe omukazi olina kukakkanya mbeera nga zisajjuse. Naye bw'ova mu kukakkanya embeera ate n'otandika okukuma omuliro ku mutwe, omutwe gugenda kusiriira gumantaale gugende walala. Anti kati okutandika okusaba obuyambi nti omusajja alina okulabirira abaana nedda sina ssente z'omukazi nga weewuunya ssente zakola ziragawa. Leave alone that. Kati omusajja alabika alina famire gy'awa time ye. Nga yamuhousing nga kati kimunyiiza. Eno takyawaayo time. Kati ono bujja nakwagala lufugirizo lwe lumutawaanya nti ekintu kye yali afuga kimuva mu ngalo. Okitegeera? Naye tuleka abasajja bano babeere abasajja. Nze Doreen, I love my man taking care of me. I know, right? I love taking it. a back seat. Yes. Nenesiiga ekizigo nga manyi nti mwami Mwesigwa yakiguza. Nengenda mu saluuni nensiba kaviiri nga manyi nti yakasasulidde. Nenyambala akagoye nga manyi nti mwami Mwesigwa yakaguze. Okitegeera? Nenyambala akagatto nga ntambula nkagga nga manyi nti ntambula Mwesigwa. Yeah. Nze mbinyumirwa. I know. Like Okitegeera? Naye nalaba omukazi ng'afiira okulaba nga yafuga omusajja mulina n'ebizibu mujja nakwabika emimiro. Nze saagala bintu ebyo. Nze Doreen njagala ebintu ebimpa emirembe. Saagala bintu binteeka ku stress. Ate abakazi bwe tutaayiga ekyo mukyali ku stress. I know. Kale nga tumaliriza this one kale naye buli ombira na emyaka sawa zidduka. Imagine so much an hour. Are you serious? Yes. So munaye ngachi kana kala kenalabe ka video like everyone was wondering abakazi tebaganye kulabira abaana lwaki omukazi agamba omwana gwatagira nti waliwo like omusajja muzaddemu akubira essimu kati bwotegera nti nkubidde bbaawo ogamba omwana muleete tujja mulabirira kati in the comment section they were like that is so rare omukazi abazaaki most women are like don't bring that child togeza n'omuleeta mu nju kati Joetta bwe yagamba nze abange sibala basa abana babbawa whatever which was her opinion respectfully but I'm saying like right now kabadde oba wera nga era bali ku good aba Elsie ko Elsie ku kyalo bannange bali abantu balaba ebintu aba Elsie era babadde ku Elsie balina ebizibu bingi kyobola balina okubawa akasente akawera naye babawa obusente butono kubanga beetissa agazibu g'abantu bonna abatalina agonzi nabwe munagamba lwaki omukazi ali so easy to say nti muleete tujja balabirira naye nno kati Doreen kankubuulire before omusajja yenna nga tonagamba nti nzadde omwana ebweru kamuleetera ono omukazi ewawaka nze njagala mutegeere kintu eki kimu nti okusookera ddala we wakwata ekkubo n'ogenda mu kikolwa eky'obwenzi omukazi wo n'akitegeera it created a mark mu mutima gwe okitegeera ebintu ebyo Doreen ne bwe tugenda mu maaso n'obulamu obyesonyiwa bwesonyiwe obulamu ne bugenda mu maaso naye tobisonyiwa okitegeera nti waliwo obulumi bwo bubeera obulumi nga buli permanent it stains you permanently kiringa omukazi w'anaayenda nti omwami bw'asigala naawe kimustaininga permanently nti tali kusonyiwa nti ne bw'oliyiwa obuyiwi amazzi mu nnyumba nga it's a mistake ali kikuvumira naye nga takuvumira ekyo akuvumira kiri kye wakola okitegeera kaakati bw'okwata omwana gw'ozaalidde mu kiyitibwa obwenzi n'omuleetera ono omukyala w'awaka whether you have agreed or not Doreen yagalagaana omukazi oyo buli waalitunuulira omwana ono alaba obulumi bwe mwamuyisaamu gwe ne mukazi we we mwayendanga okitegeera alaba ebivumo bye yavumibwanga okitegeera alaba mistreatment gye yafuna okitegeera alaba bwe yafiiringanga ng'alaba amaka ge gagenda kusaanyizibwawo kyaba alaba mu mwana ono Doreen abakazi tuleme okwerimba kubanga tuli bantu obulumi kya buntu obujja
kya buntu. True. Omwana oyo omukazi agenda kumusaba naye kankubulire Doreen bebe abaana bemuteeka ku social media nti maama wa amukeereza ku miggo amusuza ku miggo tebamuwa na mmere banne bagenda ku ssomero ye tagenda ku ssomero kaakati bwakuyamba amukuba n'amumenya omukono olw'obusungu gwe nannyini mwana bwe wamuleetako bw'aba takuyambye agenda kukuyamba akulogera omwana oyo asiriwale ne bw'atasiriwala n'asigaza amagezi ge naye nga n'okusoma ajja mmuleka asome amaleko university naye akomaawo okitegeera aboneebone n'ensi nga teri atwala ate nze ekisinga okunnyiiza nti abasajja aleeta omwana ono n'amudampinga ewakaawo naye tafolowinga up kumanya omwana ono embeera eri etya n'aleka omwana oyo mu kubonyaabonyezebwa mu bulumi obw'ekitalo. People have stories to tell, Doreen. Okitegeera abantu abamu bakula naaweza emyaka 40 50 naye ng'akyayina obulumi ku lw'ebyo ebyamukolebwa. Okitegeera omwana Doreen n'amala okusoma naye nga talina musajja atwala nga baakimukola luli bwe wamuleeta ewaka gwe taata tomanyi bizibu bye wasombera mwana. Okitegeera teri musajja amugambako teri naali ready kumuwa mulimu naye yasoma baamutikkira ne pate ne mugirya kumbe baamusiraanya amagenda ge baagakyusa bwe gati. Okitegeera naye nga gwe taata gwe waleeta obuzibu. Nze nsaba bwe nti baba baffe abalungi nti bw'oba osazeewo okugamba nti kaŋŋende mu ddakiika 5 let me go and enjoy 5 minutes. Bear the consequences of the 5 minutes. Omukazi gw'ozaddemu omwana oyo si gorira nti egenda mulya nedda naye muntu mulekere omwana wa mukuzi ono wawaka naye muwe ekitiibwa kye muleka akuzaaba be mu mirembe. Okitegeera gwe taata tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo eri gye wazaala omwana ne wano ewaka. Okitegeera bw'oba oyagala kugenda nti olyoddemu omuzaalemu omwana omulala that is your business. Enjoy another 5 minutes and bear the consequences. Okitegeera but women are going to accept to take care of other women's children. But just because tayagala babeere mu lutalo n'omwami basika omuguwa ajja kukkiriza kusanyuse gw'omwami naye omwana ono kyagenda okuyitamu. Naawe omwami w'olituula ku makya Katonda n'akuteerako ka TV nti omwana ono bino byayiseemu obulamu bwe bwonna bw'abadde nammwe olitukaaba amaziga okumala ebbanga. Kati to avoid all that omukazi maama w'ono omwana bw'abanga si muguwa ddalu nti agenda mukuba mayinja bw'abanga tafudde nti omwana mulekwa. Okitegeera bw'abanga ne bw'abeera musiru mulekere omwana we nga bwe yakeera ku makya n'afuna olubuto ne mululabirira mwembi omwana oyo musobola omulabirira. Okitegeera kati tetwesiba ku bintu bigenda kutukozesa nsobi ng'abakazi waliwo ebintu bye twesibako ng'olaba kino kigenda kuntwala mu nsobi naye n'okiremerako. Okitegeera n'ogamba omwana muleete naye ng'omanyi ogenda mukola obubi ate jjukira naawe w'omukola obubi ono omwana omukozi obubi naawe oli muzadde ozadde abaana bo basigidde ensigo naye obasigidde bubi nti by'okoze omwana ono bagenda kutuuka ate babiyitemu gye bujja mu maaso nga bakuze babeeko ebizibu bye bafeesinga naye nga gwe wasiga ensigo embi. Kati ate baba baffe mukkirize oli bw'aba akugambye nti nedda omukazi oli muleke alabirire omwana we muleke alabirire omwana we. Abakubuulidde ekituufu nti sijja kusobola anagana okugamba nti muleeti ate mubonyebonye naawe taata nkubonyebonyezeeko kubanga buli wendaba product y'obwenzi naawe yayenda nja kukola ki nja kukulaba bubi kati ndeka neerabire obulamu bwange bugende mu maaso nsanyuke bwe mba nsobodde okusanyuka. Nga tumaliriza Robin Kisti yagambye I'm 40 years Robin Kisti yakolanga logeni kwenti binaga nesufumba na mujja wange agamba olimba osaga emyaka tekinamba kutuulirira 40 years
nga babano beerabira nti buli omu alina principles no sifumba namuba nkitegeeza regardless of the years, but most women were like olimba ojjako tuuka ekiseera obanoonye nga gwe afukamira nga gwe abateeka mu ssente. But she was like no, the moment anti kakati olaba Doreen kye tutategeera gwe bw'oyogera ekintu gwe aba akyogedde kiba kigambo kyo gwe kyoyagala okitegeera. Nze kyenjagala sigenda kikukakako oli gwe woobanga oli free ne bbaawo okwagala ekyalo kyonna ono tali free nakyo. Naturally Doreen eriyo abantu nga balina obujja buli mu high gear nga bw'aba akugambye nti ze sifumba na mujja wange kkiriza. Era bw'oba oyenze gwe omusajja alina omukazi bw'atyo ewaka komawo ng'oyambadde iron underpants ng'ogitaddeko ne kufulu kubanga ekiddirira tokola ki kubanga bayakuwenga nokuwoninga. Omukazi alina obujja obungi ayinza okukola ekintu n'akyejjusa ng'amaze kukola ki. Kati oli bw'aba akedde ku makya n'akubulira ekituufu nti nze saagala sijja kusobola, era bw'oba osazeewo nti ofunye muntu mulala genda naye nze ndeko obulamu bukole ki bugende. Ndowooza tuwuliziganye. Nga naawe omusajja bw'otaayagale kugamba nti nfumba ne musanji babeera musanji we I don't know omusajja akwagalidde omukazi nga bw'otayagala kugamba nti omukazi wange tumuliko babiri ono naye omukazi bw'aba akugambye nti sijja kusobola wuliriza kubanga ennaku zino Doreen omanyi ffenna tuli balalu but the degree of madness does what it varies from person to person. Okitegeera kakati oyinza okusanga ono akugambye nti nze sijja kusobola kufumba na mujja wange ate ye eddaluulya lisingako eriryo n'ogenda n'ofoosinga obulamu bwo into her life ng'otandise okukola ebikolobero n'akukola ekintu ky'olifa teweerabidde. Kati gwe bw'otuuka levo nti kati nze ntuuse ku levo ya kunyumirwa ssanyu lya bulangiti I need the 5 minutes always. Tambula omuviire. Go and enjoy your 5 minutes. Let her take care of herself and her home and her kids waba ayina abaana. Tetukaka bulamu. Okay. Kale tweyanziza leero azega mukambwe kambwe. But yes, until next time, bye. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.